tugabirira olutatadde okujjanga wano nakyo kya bbeeyi kyembasaba tukuume. Wallahi okuyimirawo kw'eddarasa eno kuyinza okuba tekuliwo olwabo ababasomesa naye nga kuliwo olwa ikhlasi y'abo abantu abajja mu darusa eno. Buli woolongoosa enniyayo ng'ozze mu kifo kino kiyamba okukuuma omulimu guno okugendera mu maaso, kubanga ekintu kyonna okusigala nga kigenderera kirina okuba nga kyekutte ku Allah tabaraka taala. Amakulu omulimu gwonna oyagala kugenderere olina okuba nga ogukola nga oyagala kusiimisa Allah subhanahu wa taala, olwo naye ajja kukuuma. Kyovola nti Ibn al-Qayyim agamba nti nno man bunya ala Allahi istamarra au baqa, ekintu kyonna ekizimbiddwa kale bali mali muwulira sekulaba, ekintu kyonna ekizimbiddwa ekintu kyonna ekizimbiddwa nga kyagala kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala kisigalawo era kigenda mu maaso, naye ate ekizimbiddwa nga si ku Allah subhanahu wa ta'ala kikutukawo. Okiba nga kizimbiddwa nga si kusiimisa Allah, lwaki akirekawo? Era ogenda okukirawo nga kikoze ki? Nga kikutuseewo. Naye twongere okunyweza ikhlasi zaffe ku mulimu guno. Obutono bwaffe si kyekikulu, naye okubanga tuzze nga twagala okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuuma omulimu guno gubeerewo, n'abantu wajja kutuuka ekiseera nga darusu eno ekyagenda mu maaso, naye essaawa eno nga muyinza okuba tewaliiwo kusaawa yalibaawo, naye ngaera waliwo abaki oba twafa oba tuyinza okuba ng'edduniya yatukola ki? Yatugabana, naye ng'eddarusu ekola ki? Naye nga lwaki eriwo? Olw'emigongo gyammwe mwe abaasookawo baki? Abalungi. N'olwekyo tukuume omulimu ogwo ne ikhlasi ennungi. Noonyanga nnyo omulimu obeere ng'oyagala kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga okusiimisa ekitonde, kubanga ebitonde byonna buli wokola ng'oyagala kusiimisa ebitonde, ebiseera ebisinga sooka otegeere nti ekitonde saawa zonna kivaawo. Kati omuntu aba yali ayagala okukola omulimu ng'ayagala kusiimisa amiini, ekyokulabirako akyaliwo. Omuntu ayinza okuba ye waali amiini yavaawo, kati siimisa Allah agenda okusigalawo ebbanga lyonna ate ng'agyali gye tukola ki? Gye tudda. Era yajja okutulagako ku mpeera zaffe. Ekyokubiri, okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekirungi mu birungi byonna omuntu byalina. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mu ssuula emu ffenna gye tumanyi, suratu Talaq, agamba nti waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja. Waman yattaqi llaha, omuntu atidde Allah subhanahu wa ta'ala, ani asobola okutya Allah tabaraka ta'ala ne Allah amuyambe muki? Amuggulirewo mu bizibu bye. Abamanyi baavuunula ebintu bingi nnyo mu aya eyo, bajjamu ebintu bingi nnyo mu byo ne batuuka n'okugamba nti man ittaqa allaha fi shababihi, omuntu atya Allah tabaraka ta'ala ng'ali mu buvuka bwe, Allah amuyamba mu bukadde bwe. Atuuka mu bukadde nga kulwaki? Kubanga yakola insurance, ebeera insurance oba assurance, yakola assurance oba insurance, ng'omumajje bujja okubivuunulira naye byonna bizze. Kiringa okuga nti garanti ne waranti njawulo ki? Kale mwe muyinza okugaa nti byebimu si byebimu, amakulu abamanyi bakoze ki? Baawukanye. Naye waddira dhaman oba insurance oba assurance sijja kubevuunulira, n'ogikwasa Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli muki? Muvubuka. Kati chance etuuse ng'oli mu bukadde, Allah akole ki? Akutaase, akuyiseewo, kubanga obukadde si ki? Omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogera mu hadithi eyo nnene naddala ku mitendera gy'abantu ebbanga lye bajja nga bayitamu. Yagamba nti ightanimu khamsa qabla khamsa,
munyage bwe bakugamba okunyaga tekitegeeza kukozesa bwe bakugamba nti okunyaga olowooza kitegeezamu okukwata empola nti waliwo omunyago n'otambula mpola mpola anti munyago balimanyi nti omunyago olina ku speed n'amaanyi odduka okukolesa ogunyage kubanga munyago si byakugenda mpola ate gwa kaseera waqtu muhaddad kaseera kaki kagere nti guggwako bwakugamba nti neno offer weeri eggwako essaawa yonna olina okukozesa akakisaako n'essaawa eyo okwatiremu offer eyo gye bakoze ekyo kyobola bakugamba nti nno obulamu buno bwe tulimu it is a one time offer. Life is a one time offer. Nti obulamu bwolina offer ya mulundi gumu. Enkye tetugenda kudda nga bweru tuweruli nti era lwabadde lwakuna ennaku z'omwezi 13 omwaka bwegu tetugenda kudda one time offer. Kati chance gyolina gwe ng'omuvubuka yeeyo. Hassan al-Basri bwe yali avunula ekigambo al-asri yasizza nnyo n'agamba nti ng'akitadde ku biseera n'agamba nti omuntu yennyini yebiseera okimanyi nti gwe oli biseera nti buli olunaku oluyita waliwo ekikuvaako waliwo ekikyuka ddayo mu ndabirwamu weetunuulire oba osobola okuba nga ofaanana emyaka 10 emabega kisoboka ndoza okirabi basoke bekenneenyi embeera okumala eddakiika bannange ndibandika n'okundeka eddakiika ndoozanga 2 ate ndowooza balinawo akebeera ng'alina waali nga akukeberera gyakukeberere nga bweoyimiridde awo tomanyi oluvannyuma nebadda ne bagiyita pasipoti nga bamaze okukona agenda ekiwuliza naye nga akatabu balaba akatabu si yenze olabye nti obulamu buno bwe tuwangaala bugenda butukola ki bukujja bukusamba kati olwaleero ffenna tukimanyi nti omuntu abo aweza emyaka 6 takkirizibwa kukola ki bamuforcinga kye bayita forced retirement oba oyagala oba toyagala you have to ne president wamu namuli agamba nti ku myaka 75 omuntu asaanire kubeera mukulembeze era n'agamba nti era biology akimulaga bulungi ne bamubuuza nti kati tugenda saagala kubanga emyaka 75 after emyaka 75 omuntu beera productive omuntu tabeera ki kyobola nti mu nsi eyo parliament yagenda neefuna abavubuka nga bangi kubanga omulimu bwe gwagenda kukyuka ababadde beebaka mu gundi eyo bagenze bagwamu kati bwe yajja parliament neetandika okufuna abavubuka bakyalina amaanyi tebeebaka toyinza kubayisaako birowoozo nga batunula bali wali osobola okubiyisaako kubanga baki beebase naye bano nga bakola ki bagamba abantu ne balwana mu parliament eyo nengai ekifo kino badde manyi kyakukozesa bwongo bakozesa n'emikono abantu balwana etteeka ne baligaana naye simanyi gye byatuuka nja kuddamu nsome endabe gye bakola ki wakasoma kitegeeza naawe kitegeeza bangi abakasoma akantu naye saakamalayo nja kuddayo koleki nkamaleyo eti kati omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti ightanimu 5 qabla 5 muwenyagire ebintu 5 ng'ebitaano tebirinajja kukola kubanga waliwo gwe byogenda okunyaga naye bwona batokozeza mukisa ogwo okubinyaga ate byo ebintu bigenda kukola ki tobola omwarabu agamba nti alwaqtu kasayf in lam taqta'u ebiseera bulinga kitala oba kiso obudde bulinga kitala bw'otekikozesa kusala birala kyo kyekikola ki umanyi lwaki abaganda bagamba nti obudde butuliridde mpinga yali musajja wa kabaka nga gwe baateekawo okuba nga
kuwandika nti ye mussi bwe bagambye nti oyo attibwe bamutwala wani wampinga taimu yafuuka nga mpinga naye alina okukola ki okufa era bwe yafa abaganda baga obudde butuliridde empinga bumutuuseeko naye obudde bwe butyo obudde olaba bugenda kufuuka kumala ku mawutu Allah akigambye nti kakati nga bwomaze bali bonna wasigadde waani nti nze naawe Allah ne Jibril namuga kati aha gwe so wa Jibril ekabakawo kati gwe so naye asinkana okufa kubanga Allah agamba mu Qur'an agamba nti kullu nafsi dha'iqatul maut dhawq kombako buli kintu kyonna ekyolebwa ekissa kirina okukomba ku ki omuntu ayinza okutta omuntu ng'alowooza nti yetajja kufa kubanga alowooza nti kyakoze kinene okujjawo ono era ng'alowooza nti ebbanga ly'ono lyabadde alina libagenda kulimwongerako naye nga si bwe kiri ono afudde era law sabara alqatil lamaata almaktul singa ono omussi agumiikiriza n'atatta era ono yandikoze ki yandifudde era mu kaseera ako era awo wennyini naye lwaki agenda kuvunaanibwa kubanga wanguyiriza kyobona kitemesaako omubbi omukono kubanga akoze eki ayanguyiriza ekyandibadde ekikye yandibadde agumiikiriza nakifuna mu halaali naye ayanguyiriza nakifuna mu haramu olunga kati engalu zino ezanguyiriza katukole ki kati mbaka atugambye nti ightanimu khamsa qabla khams munyage ebintu bitaano ng'ebitaano tebinakujja kukola ki kubanyaga yagamba mu hadisi n'agamba nti no faraghik qabla shughlik kozesa freedom gyolina free time gyolina nga obudde bwa busy tebunaba kujja wallahi oyinza okutunuulira nga tulina obudde bungi naye nga tukola ebintu ebitasaanidde kukolebwa mu budde bwaffe okunoonya ilimu kinene omubaka lumu yayogera si mubaka ekigambo kya Ali ibn Abi Talib yagamba nti yakozesa n'agamba nti tafaqahu qabla an tusayyadu mugezeko nnyo okunoonya eddiini mugitegeere mubeere bafukaha abantu abafina fiqhi nga temunaba kufuuka kubeera abagenda okubeera bizi oba mufunye entebe mufunyisa bakulembeze nga tukyasobola yadde okusoma ekitabo imma oyinza okuzaala omanyi lwaki Allah tabaraka taala bwe yali ayogera mu Qur'ani yagamba nti hatta idha balagha 40 sana wa balagha ashudda ahache ekiddako qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an fima waliwo yayogera ku bakadde waliwo weyagatta aya eyo ng'ayogera ku bakadde naye ng'alaga ndowooza eri mu suratul Luqman eyo eno gye mbadde nsoma teri muswa erimu eno ndowooza eri mu Hamimu eyo naye abamanyi baali bavuna bagamba nti lwaki egamba 30 ama 40 seka gwe imaamu tukusubira okuwanya muraja fere tukyasaaza muraja tumukyakola mulinda Ramanzani mukola muraja mu Ramanzani nze nalabako omuvubuka Ramanzani nga yankya yakola omuraja gwa Qur'ani okuva ku makya mpaka ku magharibi ng'agimazeeyo ku makya paka ku magharibi yali yakwata hafidh naye kati yali akola omuraja olunaku olwo omu Qur'ani yonna n'agimalako ng'enkya Ramanzani kubanga Ramanzani kuba kufadh ebeera nga bw'ogamba nti ebibuuzo bituuse kati alina okwetegeka otherwise oyinza okugenda okusaaza abantu n'obakulembera ng'ate be basoma emabega kuba obuvuga koyo ne bakujjukiza ne bavuga ne bakujjukiza kyotegeeza be basaaza naye gwe bakoze eki gwe bakulembedde era ahkafa ayinza okuba naye kyetuba tunoonya mu aya eyo
Allah tabarak taala yalaga omuntu emyaka gyali mwana waki ate yamusembiza nnyo kuki okudda eri abakadde abagondere nga kitegeeza nti omuntu bwaweza emyaka 4 atuuka okubeera bize ne famire ye azadde alina omukyala kati ne bamutwalira obudde okusinga baki abakadde naaba nga takyasobola kugenda kukola ki kibola nti Allah amulamira nnyo mu kaseera ako ng'afunye ssente ebimutwala bingi nnyo namuga nti ddayowa ddayo ku bakadde bwobalabirire gendayo babuuzeeko bwekiba nga omubaka sallallahu wasallama yasanyuka ennyo nga Allah amugambye nti kati genda okyalire kabuliyani ya maamawo n'asanyuka naye kye kyamusanyusa olw'okuba nti Allah amukkiriza okulambula kabuliyani naye gwe maama w'omulamu waki omulambula omuntu ayinza okuddayo ewaka n'abeera ennaku 3 n'avayo nga talagenzeeko butambula kulaaku maama gyali emasaka kale we butambala asese alaba nti nga mulamu tuli ku mulamu kati kati topikimba kutaba atyashi wanje seka agambye nti abaasana kukolomera namalawo emyaka n'emyaka nagenda ennaku 3 natalaba ku maama maama wallahi kimulina okusooka okumanya nti maama wo wa bbeeyi okusinga abantu bonna boolina ekyo olina okukimanya nti maama wo wa bbeeyi okusinga abantu bonna boolina waliwo omusajja omu bamuyitanga Uwaisul Qarni tabi'i yandibadde sahaba naye yatambula n'ava Yaman najja mu Madina ngazze okulaba omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeerawo ennaku 10 maama we ze yamuwa tegenda kale obeere ennaku 10 omala okomewo ne zituuka nga omubaka yagenze mu jihaadi taliiwo n'agamba basahaba nga nayenze nzizeyo nga tiwaki tulinzeeko omubaka ajja kujja mulindeko n'agamba nti maama yampadde ennaku 10 era lina okuddayo omubaka bwe yadda nga omusajja yazzeeyo n'abagamba nti ne bamunyumiza omusajja azze bamuyita Uwaisul Qarni abadde azze okulako naye tasobodde n'abagamba nti nno oyo Uwaisul Qarni omubaka ayogera ku Uwaisul Qarni amugamba nti oyo Uwaisul Qarni inna birrahu bi ummi okugondera maama we n'okumuyisa obulungi afdal min jihad fi sabilillah kisinga okugenda mu ki wa intidhari rasul sallallahu alaihi wasallam liyara n'okulindirira omubaka amukoleki amulabeko okulaba omubaka kyali kimufuula sahaba naye raba omubaka agani nti okuddayo n'alabirira maama we kyekisinga okuba nga agenze mu jihad ate kyekisinga okuba nga niiza andabeko afuke sahaba olabye maama bwazitowa naye gwe bwewasa n'ogamba nze kati ate oli mukyala naye ono muki ono maama wo muzadde kyo kitegeeza nti ono maama wo ate ye maama wa muki w'omukyala wo maama kintu kyamaanyi mbaka sallallahu alaihi wasallam lumu yajjirwa omuvubuka ng'amaze okulanga jihaadi egenda mu maaso niwajja omuvubuka n'amulaba mu kyenyi kye nga omusajja omubaka yalina psychology asinga afuna okutunzanga nti omukati namubuuza nti bakadde bo gyebali nenga nti gyebali taata ne mama ti gyebali obalese otanga nti mbalese mbeera sinya bakaaba taraktuhuma yabkiyani namugamba nti no farji wadhakuhuma kama abqaitahuma ddayo obasanyuse obeereko nabo nga bwobakoze eki obeereko nabo obeerako wansi waabwe kubanga okubeera nabo n'obasanyusa yejja naayo kisinga okugenda naffe mu jihaadi maama wo ogenda n'otamulabako n'ogenda e Kampala n'otamulabako nga gyali tuli kujuka oyo nga gyali kubanga eyafa tukulaze wa woina okukola ki okugenda genda omulambuleko mutole ku salaamu naye nga gyali mulamu olya bulungi n'oyingira mu restaurant ez'ebbeeyi n'owulya maama wo
yadde n'akaceere tusobola kakola ki kamutwalira kaweereza naye nga tamuweereza mobile money. Oluusi mobile money kale oyinza omuweereza barakallahu fikum, naye ate maama naye ayagala nnyo akaceere kano akavudde wano. Mama wange yaŋŋamba nti kasukaali kano kalungi nnyo, sukaali wa mwoyo mulungi akeeru anoga owaffe takola ki tanoga. Kati omuweereza mobile money kigenda ogula sukaali wali n'amugula, naye akugambye nti owammwe akola ki anoga. Kasukaali kamwaka akaki akaceere kagamba akyalinayo kaceere ambuuza maama nga kagame alayika bizinesi agikola lwa lumu. Akaceere kabe kaali kalungi kubanga omuceere ofumba kikopo kimu abantu kumpi bameka ne bakola ki naye mama otomugulidde kaceere n'okamuweereza omuntu n'obeerawo ng'otikka ebintu kubanga gwomanyi ababibba fe batubba naye gwatikka omanyi ababibba nabatakola ki naye nolemu okukanyigamu olimu okukanyigamu noga nti fe bwetubawa fe bwetubawa babitikke babibba naye bana babikikka bo bamanyi ani abba ani atakola ki. Era oluusi omugaa nti biwa omuntu gwoweesiga kyotegeeza omugaa nti muwe oyo agwomanyi atakola ki atabba. Era womulamiro gwenona nga bituuse naye bwobulimu obwina osirika kutandika kuba simu nga sheekh biwanvu asatandika olulimi olwo bangi babivaako na kati faraga kabla shughuli bananga okozesa free time okyali muvubuka kozesa ebiseera byo byaki bya free time byolina kubanga okubeera omuvubuka waliwo ebiseera byolina ng'olina amaanyi olina ebiseera ebintu bino bisatu tebitera kulabika nnyo ku muntu mu kaseera kamu okubeera n'ebiseera okubeera n'amaanyi nga toli mulwadde n'okubeera ne ssente ebintu bino bisatu tebitera kulabika ku muntu mu kaseera kamu. Omuvubuka abeerawo nga mulamu mulungi alina amaanyi alina n'ebiseera naye nga talina ssente n'akola n'atuuka ekiseera ng'afunye ssente naye nga afunye ssente alina amaanyi naye nga takyalina biseera ali bize nnyo kubanga waliwo omuntu woyinza okubeera bize nga nawe wennyini butuufu oyagala okwemitinga ne katosobola kwemitinga tekisoboka nga nawe wennyini oyagala okolewo appointment wemitingeko lumu naye nga tosobola. Edda bwe twali tusoma mu psychology batusomesa nga batugamba nti omuntu asaanidde okwekolerayo appointment ye meeting. Genda obukinge hotel olunaku lumu ogenda obeereko eyo ng'ogenza kwemitinga. Olina okukola self evaluation owangadde emyaka 4 olina okwebuuza emyaka 4 nkoleddemu ki ndi mu kasaara oba nina wentambulira naye nga naaka kaseera tokalina tokafunye abagagga babazimba ne lumu mu maka gaabwe n'abeera ne lumu nga electrician kwafuna kaseera akeerowoozaako ery'omugagga n'asirika neebala nga olina okwebala. Oyo kundi omusajja gwebayita Omar ibn Abdul Aziz yalina ekisenge kye nga yekka yakiyingiramu nga ne mukyala we takiyingiramu. Bwe yamala okufa abantu ne bajja nga balowooza nti muli ebyobugagga biyitirivu ne bagamba tugenda kukimenya. Omukyala agamba waki mukimenya kiki kirimu nange sikiyingirangamu okuva twajja mu nju eno emyaka gye twamala mu nju eno sikiyingirangamu naye yali ayingiramu. Bagenda okukimenya okuyingira basangamu nkutu n'ogundi we yeri yeesigama. Bamubuuza agamba nti yali ayingira muno ng'asaala ng'atuulamu ebbanga eppanvu nga alowooza yeebala omwoyo gwe bwe yakoowanga ne yeesigama kweno entebe.
naye onoonya akadde gwe weebuuze naawe otuuleko wansi weebuuze otunule ndi kati natandika okukola emyaka bwegiti ne bwegiti ne bwegiti kiki kyenfunyeemu nawasa omukyala ono bwati kiki kyemufunyeemu nafumbira omusajja ono kiki kyemufunyeemu nina abaana bwe bati batuuse ku levo ki njagala babeere ki ng'akaseera ko tokalina abazadde gye bali nga n'obuseera eby'omwana takola ki sigamba nti ali ku kyeyo bakati gwoyinza okuba olina ekisonyisibwa nti oli eno munnange naye waliwo oli ng'abeera nabe waka naye nga n'ebiseera byabe takola ki tabirina bwe bajja ne bawumula akomawo ekiro agenda kiro aba yakatuuka waati n'anaaba naye bakamu katono n'afuluma talina biseera kulaba ku baana kwogerako nabo kubabuuzaako tabirina ne bagenda ku ssomero atuuka n'okuba nga ku ssomero bamuwa ripooti ezikwatagana n'abaana be nga tamanyi wali omuzadde omu bamunyumiza wali tulina gwe tunyumya naye nanga nti omuzadde alina omwana ku ssomero eddala bamukubira essimu nga bamugamba omwana oyo mulwadde ono edimasta yamukubidde essimu ng'amunyonyola obulwadde bw'omwana namuga nti mulwadde bambi ngaalabye kakati fuba nyulabe nze ompeereza biiru nja kusasula naye nekusomera egindi baŋŋaana ebudala mulwadde bakubireko babuuzi oba kugamba ono edimasa w'essomero lino alina okukubira ate essomero eddala eri ababuuze ku mwana wono olabye obwa bizi obwo oli gwatuuseeko kakikozesa ebiseera byo nga tonakufuuka bizi kubanga bw'onoofuuka bizi ogenda kunoonya akaseera ako nga tokyakalaba ate ebiseera bitambula tayimu eno gyemulaba etambula tedda mabega tosobola mu bintu byotasobola kukyusa ekigambo ekyofulumiza n'obudde obudde tosobola kubuzaayo kassa butambula kati kozesa omukisa bw'olina kubanga bwe budde bwo omubaka n'agamba nti washababika qabla haramik kozesa obuvubuka bwo nga tonabakaddiwa obuvubuka ye prime age omuntu gy'abeeramu ng'alina amaanyi asobola okukola buli kimu ekyetaagisa amaanyi kyobona nti omuntu bw'ayita mu buvubuka Allah n'amusaasira n'awona ebintu bye kubanga omuvubuka agezesebwa ebiseera ebisinga agezesebwa n'ebintu bibiri si kyangu kyakukola either ayinza okufiira mu buvubuka oba ayinza okusibwa mu buvubuka kubanga obuvubuka bumulaga nti alina ebintu bingi byasobola okukola omuntu ayinza okuba nga alina pulaani abaddewo emyaka tugeze emyaka 35 36 alina projekiti gy'abadde atambuza omuvubuka ava eri n'atunuulira projekiti eyo ng'alabira ddala asobola ogikyusa mu lunaku lumu kulwaki kubanga alaba obuvubuka bumukola ki bumuwaga naye tamanyi nti yeetaaga okukola ebintu bingi nnyo okuba nga alina strategy entuufu okubituukako olwaleero oyinza okujja n'olwana okugjawo projekiti omuntu gy'ataddewo kituufu bw'omala ogijjawo n'ogibeerako booti kati ate oyagala opulaningira okwo ng'otudde ku ntebe eyo yennyini nga tigenda kukola ki naye nga ebintu byolina okukola ki okwetegeka essaawa eno yonna yonna n'obitegeka nti bwe mba ntuuseeyo nina kukola bweti nalaba lumu gundi mujjukira akalulu kano akali mu Amerika ak'omukyala n'omusajja omukyala n'omusajja kale Clinton omukyala n'omusajja gundi oyo Trump akalulu ako kaali kamaanyi ensi ndoza yakaagala nnyo nga batunulira Amerika wa gye balaga bagende n'omukyala oba bagende n'ono kale bwatuka ekiseera ng'akalulu kawedde omulangirizi n'alangirira ensi yonna negugomoka nga tebakitegeera naye ekyewuunyisa mu kalulu ako kwe kugendewo omukyala nga mu butuufu sipiiki gye yalina yali sipiiki nga eraga obuwanguzi oba kitegerekeka sipiiki gye yali yeetegese okuwa ensi yali sipiiki nga ya buwanguzi nga yawangudde ate oli sipiiki gye yalina nga sipiiki ayalabye ddala luuza kati byakyuka bagenda omuntu kati kikyoyogera ekyo kakati omuntu awangudde byebyo byokka byalina okwogera naye lwaki yali teyeetegese kuba muwanguzi ate nga noono teyeetegese kuba kuluuza
kati embeera kati olina okwetegeka omuvubuka kubanga obuvubuka abo either obwonoona n'obudibaga oba obukozesa n'obufunamu. Kati kozesa nnyo obuvubuka abo. Abantu bangi Allah tabaraka taala banyumya ku bavubuka atulaga nti abavubuka baali b'amaanyi. Waliwo wanyumya mu suratu Kahfi ng'agamba nti no fata agamba atya mu Quran suratu Kahfi wali bwe yali anyumya ku bavubuka azka lahum ta'aman kisa yababundi waliyatalattaf ahada awo ne yali anyumya ku baki bavubuka. Abavubuka batya Allah tabaraka taala magana tujja kulya bya haramu tetujja kukola kino na kino ne basala okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Bavubuka nolekyo okozesa obuvubuka abo. Obuvubuka abo olina okubukozesa kubanga obuvubuka buno bwe bukolera ki obukadde. Obukadde buluma singa wayonoona obuvubuka abo naye obukadde bunyuma singa wakozesa bulungi obuki. Waliwo omuvubuka balina kampani zino ez'okulongoosa cleaning kakati bamuwa manager yamuteeka ku kampani ku mall city mall city center nga kuliko Carrefour cleaner natandika kulongoosa naye omuvubuka n'alaba awantu wali ng'alina okukozesa kyansi nga bwali omuvubuka w'amaanyi ate alina ebiseera nga buli wagenda okulongoosa yeewaayo essaawa endala emu extra n'akuŋŋaanya obugaali obwo buli okakuŋŋaanya n'okazaayo ofuna ddiramu emu, buli okakuŋŋaanya n'okazaayo ddiramu yemu. Omuvubuka yakuŋŋaanya obugaali ebbanga lye yamala awo n'afuna akakadde kamu aka dirham mu bugaali. Buli bwagenda n'agira bwati nga yeewonaga nti olwaleero njagala kunoonya ddiramu 2 mukigeta alina okunoonya obugaali 2. Buli olujawa n'abusinga n'abusindika n'abuzaayo kubanga sente zizagenda ku kawunta ku bangi ng'olukaleeta akagaali n'okasindika muli ne keekwata nga ddiramu evaayo ng'oteeka mu guni ng'ogenda. Buli sigenda kubanja nti naleese obugaali cash down ateeka mu ddiramu n'ebeeramu omuvubuka yakozesa obuvubuka bwe n'afuna akakadde kamu akaddiramu. Kakati ne bategeera mu management kubanga yamala n'agamba kati kikyenkolera bendeetera akagaali kyabaweza dde akakadde kaddiramu ate nze nkafunye yagamba maze addeyo ewaabwe mubanga ali agenda dde waabwe atandike byagenda okutandika. Bano ne bamanya nti omuvubuka kyabadde akola kibadde kiyitirivu ne bakyusa enkola nti omuntu we banaaba namuteeka ku city center okukolerawo alina okusasulayo akantu yadde kampani egenda kumuwa alina okulabamu ona agaba abakozi n'awaayo akantu. Mwe temwalabako omu owa poliisi mu nsi emu nga bamujja ku kkubo n'agaana bamukuzizza bamuzza mu ofiisi atuule saagala mirimu gya ofiisi nti saba kujja kumusana nti ndeka bagaye gunjokya ndeka bamukuzizza bamuzze mu ofiisi atuuleko mu ofiisi SM4 yagaana. ensi sigimanyi era yavangayo nadda ku kkubo nange nzenyi namubuuza nti ofiisi okola ki ku kkubo naye ati abaana tebazireeta. olabye riziki mugamba tekuba koona omuntu akola mu enjubu yanyumiza kola nti yedoni nnyo olunaku bina abi agenda neetereza mutoya bayingira gwalabyanyirira 10 naye muzeeyo obwengetereza bwenge tavaawo gye gyebamukyusa
kitegeeza agabana n'abakozi nabano benyini kati wano waliwo agera olugundo wano nebamukyusa wasiteka mubangaali ayira wano natunanga ebitu wano nabwatibyalo oyo naye yagamba banne nti lwakoze entono ennyo diramu ebi naye nebitaano abifuna wali esiteti webeeredde ngaabantu bangi abagaggamu bali nga n'ebitaano olunaku abifuna kati kozesa obuvubuka bwo kubanga obukadde obunaabujja ekisooka kyolina okumanya nti obukadde si bwa application nti ogenda kukola application nti nja kukaddiwa bo bujja mungu aba kuwangaziza obulabako kati essaawa eyo weba etuuseyo obukadde allah tumusaba tutuuseyo ngaobukadde bugenda kutunyumira so si bufuuka ate ekikola obwamaziga otandika okukaabira obuvubuka nga tebukyakola ki tebukyadda nga tekikyasoboka kati kozesa chansi eno gyokyali kubanga omuntu bwakaddiwa afuna ebintu bingi nnyo ekisooka alwala endwadde ez'omutima si pressure ezo ndwadde naye olwo endwadde ziri ez'omutima entondo ezo zindwadde za bukadde okukolima atuka n'okulowooza nti nno kati buli omwa waliwo si kyangu kyakusanga muvubuka muto nga mulogo si kyangu newankubadde ennaku zino era kati ababirimu abavubuka bizinesi bamanyi nti tebikola naye bayingirayo lwaki bizinesi sente yamu najja naafuna akubanga agenda wali ate olowooza okutandika ebyo bintu kyetagisa ki kapito mwangu nnyo genda ogule enkokoyo ogitte kale bulungi esigaleko obulibaliba ogiteekaawo ofunayo akayiibwa ofunayo n'obugumbagumba obuwuzi obuddugavu sikulaga bizinesi gyogenda okola sikyeano ogenza okuba awandikanga nti agenda atandike si kyetuliko naye abantu waliwo omukyalo omu yali neighbor kati ng'alina ebintu byakola ebya shiriki naawe babiki bino kati koolo namusanga ekiro neŋŋamba kegobadde obiteekawo kale ati naye kamukube nga omupiira gwakola sigwankuba nange neŋŋenda nengula obuntuntu bwe butyo obukadde kadde obwekuttekutte jubiri yalingaawo nembifuna nembireeta emmese enkalu biki emwanyi 3-4 nembiteeka ku mulyango gwekiro nembiteeka ku mulyango nemakinga sure nti nno musooka kumakya okukeera era yagenda okugulawo nga nze ndi wali ndaba bwe yagulawo wannaabisanga yawoggana bandoga kati nemuga nti bino nange bulijjo babinkola bino osoma busomi aya ayatul kursi allahu la ilaha nembijjawo yatiya nnyo nagwe tebirina kyebikola nga tebirina ate oluza babinteera wali oluza byali bikozeko ti yakoma koolo neŋŋayo kati nkufunye yabivaako n'amanya nti shiriki takola naye nga abantu babba bubbi bantu nakola kino avuka bali South Africa bwe bati bakola ki abamu bwe bakola esente nti nawano nolwekyo kozesa obuvubuka bwo nga obukadde tebunakola ki kubanga obukadde bunajja enviiri zino zemulaba enzirugavu zezirina okukolerera zirwa omuntu olina abantu abo babiri abakulimu olina omuvubuka ninja ogenda kukyuka ate ofuuke muki omukadde kati olina okulwana ennyo akaseera ako kakolerere oyingira obuvubuka oyingira obukadde mubuvubuka bwe mulina okukolera ebintu ebisinga obungi kubanga obuvubuka bwe tusinga okuwangala kati obukadde oluusi owangalayo kitono nnyo otuuka ekiseera nga n'obuwangazi waliwo omusomesa omu yali atusomesa yali musajja wa economics n'atugamba nti omuntu bw'atuuka mu myaka ng'ayingidde mu 5 aba takyali productive era we tebamubala productive age aba avuddemu era yagamba nti omuntu oyo bw'afa
temumpita nga nzije mu muziiki yagamba yateekawo naga nti okuva ku myaka 25 kukka wansi bwafa temumpita, n'emyaka 5 okwambuka waggulu bwafa temumpita, naye wakati awo mumpitenga kubanga tuba tufiiriddwe omuntu oyo gwabalanga ki ng'omuntu. Kati omuvubuka wa mugaso nnyo n'ensi yonna, era ensi ezitawa chansi bavubuka ebeera byenyu. Ensi erina okukuza abavubuka ku musitawo omulungi kubanga bwe balina ekifaananyi ekyensi. Ensi bwe banga percentage yaabwe ejjudde mu bakadde ogitya nti saa zonna ekola ki eggwawo. Erina okubeeramu emiti emito egigenda okukola ki egigenda okusikira abaana abalala. Mulina okugiwa chance n'okugiwabula. Tunuulya abavubuka olwaleero abavubuka abafu, obuvubuka bwe tulimu biki bye tulowooza. Bwe tuba nga tulowooza launching nti gundi agenda kulaunchinga, tuba tulowooza kusiba mipiira nti betting bye tuliko ebiri productive tetukola ki. Ate n'eggwanga ne lituyambako kubanga eggwanga ensi eyagala okusigala ng'ebeerawo kugamba tugeze oba gavumenti eyagala okufuga abantu ebeerengawo ereeta ebintu ebisiriwaza abantu, ogamba ebitabawa chance kulowooza. Ogenda okulaba nga oyinza okwewuunya nti waliwo ebintu bye muyinza okukola nga byandibadde bijjibwako omusolo naye nga tebijjibwako omusolo. Lwaki? Kubanga bibayambako okulowooza. Kubanga Uganda bakola omwenge gw'ekikumi gwa Kabeera bakinga bulisudi bulungi nga bwa 10 ekya Uganda nusu 10 ng'atambula n'ebbaala yi wano olujja n'asika mwenge n'avuga abasaabaze. Kati anaategeera ddi nti kino tulina kikolako ki obulamu bwange nina obutwala nga bwa mugaso. Tasobola. Kati kozesa obuvubuka bwo kubanga oli wa mugaso. Omuvubuka teyeetaaga bintu bingi. Omuvubuka ekisooka yeetaaga chance y'omulimu ng'omuteereddewo nti omulimu. Tetugamba nti gavumenti ebeere nga ekuteerawo omulimu, wabula gavumenti erina okukwanguyiriza ensonga ezireeta emirimu. Kyeki kisinga obukulu. Kola amakubo omuntu ng'asobola okugenda okusuubula n'agenda ekyazanga ebitambala akozi musuubulayo naki nekyo ekirawo bayirungi mukolamu ti juisi nemusuubula amakubo ne gabeerawo. Gavumenti erina okuba nga erina kyetuyita attractive approach, nti eriringa magnet, nti abasuubuzi abanene oba bainvesita abanene batunulira ensi baga nti katugende tukole tutekeyo business. Kubanga buli investor bwanajja kitegeeza mwe mugenda okukola tuganyulwamu. Bw'aba azze mumuteekeko nti kakati ng'engeri gy'ozze wano tukola kampani gye ogenda kuwa abantu 10 emirimu. Omuntu ng'azze tugeze ekyokulabirako azze mu nsi kati nga Uganda nga investor, oyo bw'abanga azze ng'agenda kuwa abantu 10 mulimu, oyo si investor. Kubanga ekyo n'omunnayuganda akikola akisobola. Kati Chelsea gyo munnayuganda oyo gwe twagala yo agenda okuwa abantu 10 ng'ate bannayuganda, naye omuntu ajja Uganda ng'awagala investor n'atuuka n'ajja n'abakozi 8 ababiri be bannayuganda. Kati ffe tuganyuddwamu ate beera bwezi bali bweru. Kati ekyo kisooka tulina okufuna bannayuganda bakola ki? Tulina okufuna tugamba nga gavumenti etaddewo approach nti abainvesita batunulako ne bagaa nti ensi tugende tukole ki tuteekeyo gundi abavubuka bafune ku mirimu. Omuvubuka bwafuna omulimu olajja kuwasa tuwone obwenzi obutambulira mu bavubuka, nti eggwanga lijja kubeerawo nga lirina abaana. Waliwo gye twali omu ne bamugaana okumuwa ekifo ekyomugaso. Omusajja n'ayogera naga nti enzaalwa ye erimu matankane. Lwaki? Kubanga bagiraba nga teri straight. Kati society gye tuwangaaliramu.